akabonero akasooka Yoswa abusoma munyiikivu mugugu number 1 obufunamu ng'eyabuwandiisa akulungamiza omulimu tukuva amulungamiza bwe ndowooza mpozi n'ekyokusatu yasalawo okubuwa mu sitole nga bwakyakulabirako nabo sitole bagiwa abaana n'abaana bagiwa abaana kugiirabira tuyanza Musumba nkyaliwo waawera ekigambo kye basinze okuddingana kigambo kyawo Joshua kyasinze okuddingana nembawa nembasitula nekuba abalabe bamu byonna Katonda yabikola mu Luzungu aye akidingana n'emirundi nkomerera agenda okuwunzika nga n'ennyumba bamusula sime mwazizimba mwasanga ziwedde Brian asula mu kalina asatu tekuli tafaali lye n'ezebbibu yasanga ziwedde okusimba nolwekyo tewali kwenyumiriza kwonna bali kye bali lwa kisa kya Katonda kyokka saved by grace alone. Bwe tuba bakusamalizing enyiriri ezo 13 mukadde zaatusomedde tusobola kuwa kifaananyi ki ku Katonda ono okusinziira nga bw'otunnyonnyodde ne kulaga nti Katonda ye yabikola byonna. Bw'oba okola samale nyiriri ezo 13 kiki kyoyogera ku nyiriri ezo Mwami Ssewankambo ne mukadde Kiwanuka? Nti Mukama Katonda byonna ye yabikola waleme kubeerawo ngeri ya kwenyumirizaamu. Ebiseera ebisinga wabaawo ebintu byetutuukako nga bakadde baffe basooka okufuba n'okulwana naye nayo yonna azze abalaga nti ne bakadde bammwe nze yabikola ne gye baali nze yabajjayo kubanga kati tutunulira generation eri wano nga si eyava e Misiri directly naye ayogedde ku generation eyo eyali e Misiri ne bwe yabayisaamu n'abayisa mu bibonyobonyo ebyo byonna n'okubayisa mu nnyanja emyufu kwegamba nti byonna bibajjukizza ng'abalaga nti tewaliiwo mukono gwammwe nze yabikola byonna. Ekisinga okwewuunyisa nti Yoswa ayogera ebigambo bino ng'eyaliwo ate nga ddala yakola ki? Endagaano zonna ezaakolebwa Katonda ze yakola ne Ibulayimu zituukirizibwa ku bazzukulu ku baana be ne n'abazzukulu. Era eri gye tunaagenda yagambye naawe waliyo. Etegeeza nti Yoswa ayogera ebintu bino ng'alinga agamba nti Katonda ng'akola endagaano nange nali wendi. Katonda endagaano z'akola ne bajjajjaffe naffe twaliwo ng'Abayisirayiri ab'omwoyo olwaleero. Nona ensonga eyo y'ensonga lwaki tulinda naffe ebisuubizo okukola ki? Okutuukirizibwa gye tuli. Yanza kade akyogeddeko naye nsaba Musumba oyongero kitutangaalizaamu ddala nti kubanga bano baagamba nti ne mbasomosa ennyanja emyufu bo tebaaliyo naye mu kwogera alaganga bano abaaliyo kiki kyayagala okutuyigirizaawo? Mu version y'Oluzungu bakiise corporate solidarity. Nti Katonda baba atunuulira abantu olw'engeri gye yabakola omu akiikirira bonna ne bakiikirira omu. Ebituuka ku omu biyinza okukwata ku bonna ng'ekyadamu bwe kyakola ne kibazikiriza ate ebituuka ku omu Yesu Adamu ow'okubiri yebawonya atulabiramu ekyo. N'olwekyo Isirayiri bano ba Yoswa gye bataali abalala baaliyo ebyabatuukako nabano bibatwaliramu. Sitole ya Katonda si nkutufu yonayona yeemu. Tuyanzanya Musumba
awo njagala okubuuza mukyala Kabiito nti tulabye nti musumba watugambye nti Joshua bibanyumiza nabo banyumizeeko abaana baabwe n'abaana banyumizeeko abazzukulu story esigale ng'etambula tebabyerabira bwe kiteeka muffe mukyala Kabiito olwaleero lwaki kyansonga naffe okubulirako abaana baffe oba abazzukulu ku ebyo Katonda byatukoledde kiyamba ki erinze oba eri bo? Nti kyansonga okubinyumya kuba Katonda kimufuula okuba nga waali. It makes God real. Buli lwe tunyumiza abaana baffe nti byali bwe biti naye Katonda n'atusaasira. Katonda n'atusaasira ne wano Katonda n'atusaasira. Bateeka ekifaananyi ekyokuba nti Katonda buli kaseera abeerawo mu bwongo bwabwe. Pozi n'ensonga endala tuyiga nnyo through stories. Kyova olaba yemu approaches Yesu ze yakozesa bwe yali ng'ayigiriza abantu ng'ali ku nsi kuno. Ng'akozesa nnyo engero. Esebo. Mamise Wankamba. Nze nnyo mukyala Kabiito. Ekirala nze ndaba ayagala kuzimba nkolagana. Bw'obanga olina enkolagana ennungi n'omuntu ng'ate nawo waliwo abantu b'oyagala nabo babeere n'enkolagana ennungi nabo obudde obibanyumizaako n'ebirungi bye bakukoledde naawe n'obigabanawo wamu nabo. Ndabanga nayo yakikola olw'okulaba nti babeerewo n'enkolagana eno kyongera okukola ki okugenda mu maaso. Omuntu omu yayogera n'agamba nti kikulu nnyo okuyigiriza abaana bo ku Katonda kubanga olina ekyokulabirako ky'olina mu baana bo nti gwe tolina gw'otya oba oli awo nga balaba nti tewali kikusobola kulema. Kati bw'olaga nti waliwo omuntu asinga naawe gw'otya nabo kiyongera okubaleeta okubeera connected naye. So nkikulu nnyo okuba nga tulaga Katonda byazza tukolera bantu baleme kulowooza nti balina amaanyi gatyo b'amaanyi nnyo mu ngeri bweti wabula waliwo oyo abitukolera ne tulyoka twesiga oyo nabo ne bongera okumwesiga. Amiina. Kikwewuunyisa tuwaliwo baganda baffe abagamba mbu eyo ndagaano nkadde ebyo byavaawo byakoma ne beerabira nti mu ndagaano yonna Katonda gye yakola nabo baalimu era tetulina ndagaano nkadde nampya. Endagaano yonna yemu etambulira wamu era Ibulayimu bye yayitamu olw'obulokozi bwe naffe bye tukola ki bye tuyitamu era tugenda kuwangula nga ye bwe yakola ki. Tugenda ali mu ttaka era Mukama waffe bw'anajja n'ayita naawe olwaleero nga woli weebase leero mwena mugenda kuzuukirira waki mwena mulinyisibwe mu bwakako bw'omu ggulu. Si kikulu nnyo ekyo. Tweyanziza nnyo Musumba. Fawulize. Wena samuno wetuuka ng'osomye ebiwandiiko abantu ne babowa ogenda okulaba batandisa okubongoota okusabira babongooterera bati n'ogamba nti awo olwatuuka bonna ne batereera ne bassaayo omwoyo n'obanyumiza ekyakutuukako n'obanyumiza ekyakubaako ne baddamu ne bafuna attention. Efuula kino kyoyogerako ekiri riyo kivudde mu byawandiikibwa wakati gwe ekyakutuukako nabwo Mukama asobola okukibakolera. Tweyanziza nnyo Musumba. Ekitundu kino kyatugambye nti mu bwesiga ne mu mazima kitundu ekya Mande Joshua alina apiiru gy'akola Joshua 24 kuva ku Lw'ekumi n'Olw'ekumi katugirabe. Kale kankano mutyenga Mukama mumuweerezenga mu mazima tali bukuusa era mujjeewo bakatonda babajjajja mmwe be baaweerezanga emitala w'omugga ne mu Misiri muweereze Mukama. Era obanga mulowooza nga kibi okuweereza Mukama mulonde leero gwe munaaweereza nga oba bakatonda babajjajjammwe abali emitala w'omugga be baaweerezanga oba bakatonda b'Abamoli oba bannannyini nsi mwe muli naye nze n'ennyumba yawe ffe tunaaweerezanga Mukama. Amiina. Tweyanziza.
ennyiriri lye 13 abadde alaga Mukama bye yabakolera. Ayogedde ne emirundi 24 okulaga nti Mukama byonna ye yabikola. Ku lwe 14 ne 15 olw'okuba eyo Mukama ye yabikola, Yoshua agambye mutye nga Mukama. Butwagala okubuuza okutya Mukama kye ki mukyala Kazito, kubanga twalabako mu kuva essula ya 19 Katonda bwe yajja ku lusozi Sinai abantu ne batya olw'okuba yajja waliwo laddu okubwatuka ne batya. Okutya Mukama gwe kubeera nga you are trembling otidde. Okutya Mukama kye ki? Oli wangamba mutye Mukama kiki yategeeza? Nti mu context eno Joshua abagamba nti mutyenga Mukama. Abatabagamba kudda mu kasonda kukankana. Naye abagamba kukiteeka mu bwongo bwabwe nti Katonda waali era bakkirize obukulu bwe, to acknowledge his supremacy, bakkirize obukulu bwe n'okumanya nti ddala waali bamuwe ekifo ekisooka. Musumba, kutya Mukama kuno kwe tukyaliko kye ki? Si kwe kukankana kuli. Naye kitundu kye tusoose okusoma, conclusion gye tufunye egambye nti byonna Isirayiri byali byonna abiri lwakisa kya Katonda ne byajja abakolera. Olw'okubanga temulina kye muyinza kwenyumiririzaamu, olw'okubanga watali temuyinza kubeera kino kye muli, mumuweereze, omutye. Okumutya is just to be fully aware of his presence. Era nga kusaawa eno mmanya nti siriiko bwendi, ono siyinza kumwejeegulirako, siyinza kugalinya gye gava. Kwe kutya okwo okutuufu, si kukankana bukankanyi naye kutya kwa mukwano, bakwebaza, bakusiima. Nze essuubi lyokka kakembo lye nnina, nze essuubi lye nnina n'okuweereza Katonda. Kubanga ekisa kyankoledde tekyogerekeka. Nafa ku musalaba e Gologoosa, mbeera omulamu. Kale mukadde yagambye nti mu bwesigwa n'amaki n'amazima abantu bangi boogera ku Mukama ne bamwogerako buki bwogezi. N'omulaba omusajja mukristaayo muki, naye ng'obwesige bwe tabutadde mwani mwoyo, era alina ebbalibbali gy'ayita ensimbi n'ebirala birabika nga bisinga, biyinza okuba nga bisinga ani. Naye bw'agezaako okugamba nti mutyani Mukama muwe kiti, obwesige bwo n'okwagala kwo n'okulowooza kwo yateeka okubeera nnamba emu mu bulamu bwo. Oyo ye Katonda waffe. Ebiseera ebisinga tumwagala nga waliwo ebitulemye. Kino kinkaluubiridde. Naye oba bikukaluubiridde oba tebikukaluubiridde, ye nnamba ki? Namba emu. Ayina kayongeddeko nti mugyewo bakatonda babajjajjammwe be baaweerezanga emitala w'omugga ne mu Misiri muweerezenga Mukama. Awo Mwami Sankama bwe mubuuliza abantu bano batambudde ne Mukama ng'ali nabo, emmaanu egwa, empagi ey'omuliro, byonna babirabye. Bukatonda buno bwayitawa ng'ate batambula n'oli Katonda ow'amaanyi omunene, buvaawa Mwami Sankama? Bukatonda buno twalabye nti bwe bava e Misiri baamalayo ebbanga eryawerako. Era ebbanga eryo lirina kye lyakola ku bantu bano. Myaka 4 nga balaba Katonda ow'amazzi, ow'ente, byonna ebiri awo. Ndaba nga ne bwe bavaayo nga Mukama abanunula abalokola okubajja e Misiri, bakadde tugambye nti abali wano generation empya, naye era ng'oli anaatera owummula amugamba munnaaye ŋŋenda okuwummula, naye akantu kano nava nako e Misiri kakuyambe nga nkola ki, weekuumisa akantu ako. So ayogera ku ebyo kubanga amaze ebbanga nabo, era
gye bavudde nga basuubiza nti tujja bikola, tujja kuwulira, tujja kugonda. Beekanya era bakoze eki, bakyusizza. Lwaki waliwo abantu abalala oba ebintu ebirala bye basizzaamu obwesige okubalokola oba okubayamba okutuuka ku kiruubirirwa kino. Teyanziza mukyala Kabeeta. Mpozi newalala okwongereza ku Brian wagambye bukatonda buno gye buyinza okuba nga bwava. Tuzze tusoma nti bwe bajja ne babukala mu nsi ensuubize teyali njereere, yalimu abantu. Era wali we tuvudde mu 14 ne 15 abaga nti musalewo gwe munaaweereza oba bakatonda b'Abamoli. Kitegeeza abantu bano be baasanga bayinza okuba nga baabalinako influence gye twasomako ng'abalabula eri mu ssuula eya 23. Kati mu ngeri eyo bakatonda obo basobola obba nga babulina bwe batyo. Musumba ndiwo tumaze okulaba tufunyeko engeri gye busobola okujja. Waye twalako mu kuva 32 baakola ennyana. Ne weebuuza bukatonda obwo bwava. Tulaba nti abamu n'ebifaananyi baakiina mu bwongo, tukolera ekifaananyi kifaanana bwe kiti. Naye Musumba njagala onnyinnyonye lwaki abagamba bukatonda buno babusuule? Yeetaaga okupuliidinga nabo ku ebyo Mukama by'abakoledde. Tekiba kibanga ekibuuzo kyo tekifunye ansa. Ekibuuzo kye babuuzizza nti Katonda asomosa abantu mu nnyanja, Katonda asuula emmaanu buli lunaku, Katonda aleeta ekire ne kibikka abantu ne batafa musana, Katonda ayaka ekiro n'abamulisa, Katonda asonyiwa ebibi byabwe byonna, akuuma n'engatto ne zitasiriira n'engoye ne zitakutuka. Babusigaza batya? Bubayambira wa? Kyekibuuzo kye neebuuza naguno guliko. Nsumbya amakanisa nakizuula luvannyuma nti bamemba bano bentunuulidde abamaze mu kanisa emyaka 4 abawa obujulizi abawa eky'ekkumi naguno guliko bakyabulina tebabusuulanga. Wanje sikulimba mwe bali eri abasukka nawo ne mu masabo bagenda myaka 3-4 ali mu kwaya mukadde mudiikoni muweereza awubisa. Ekibuuzo kyo tekyafunye ansa. Nange sigirina. Nayigamu kimu nti bwe nakizuula nti babulina buli ngenda mu camp meeting nteekamu lesoni 2 za buntu obwo. Katonda n'akuyamba ogw'olumu nebaayo omu babiri ababujjayo ne mubookya abalala ne babeeraawo nga bawoomereza. Ekibuuzo kyo tekirina ansa bulungi kuba kakuyamba katya? Mukama Katonda omutuuza otya next n'ekyo omutima gwo n'omutuuza next n'akasiribaako n'obubbo obwo omuntu bwetera okwokya buba bwambe bubbo njala z'akamuje. Mukandalaika yalina ansa y'ekibuuzo. Nange sirina nnyo ansa naye lwaki abagamba bajjewo bukatonda obwo? Amayumba ge basenzeemu si be baagazimba bagasanzeemu ebintu ate abalala babisangamu naye Katonda waffe ekituufu yatuleese wano naye ndowooza ne bakatonda bano b'amaanyi. Olaba omusajja okuzimba kalina eno gye nnyingiddemu olowooza ti ono si ye Katonda bwe gwabadde asinza naye yamuwa amaanyi naye nange ajja kumpa amaanyi ndowooza kamuleke wano n'amwesigalize mu nnyumba Katonda gy'amukoze eki gy'amuwadde. N'abalala wonna bwe bagenze emizabbibu mu nnimiro basanzeeyo olwanyi baluzimba bwe bati ne bateekako akasiisira aga nti bwe nkajjawo mizabbibu gyo tegijja kubala buki ate nga njeetaaga. Kakati Yoswa musajja wa Katonda yamanyi nti Katonda yeyekka akoze ebiruwa ebyo kyava bagamba mugjeewo bukatonda bwonna bwe mulina ne bwe mulowooza. Naye ne bakona ne basirika kubanga balina mu birowoozo kino tukitegeere nti tuli bantu ate Setaani akolera mu bantu
akulaga nti unywerera awo ojja kufunamu mukadde gwotulumiriza bulijjo nti yatuwa obwongo okufumitiriza yatuwa ejoyisi n'okulowooza lwaki tobukozesa n'okuma mu byekisa byakoze nojjawo akasiriba kanaako akamujjeera lwaki tobukozesa waliwo abutuulako obwongo ajja n'abutuulako obwongo bwo okulowooza ne kufa okufumitiriza ne kufa n'okusalawo ne kukola tweyanziza musumba oyogedde nti naffe tulina bwe tujja nabwo eno n'otuwa osiriba obwambe enjala zoba zaggoonya byo bwe bityo bye batuwa naye nga we twayiga nti Katonda yatonda abantu nga twatondebwa kumusinza bwe tutamusinza tulina ekirala kye tusinza oba tulina omulala gwe tusinza atali Katonda nyinza okubeera wano nga nze nsiriba sigiina nga sirina bintu ebyo musumba nga byayogeddeko naye naffe tulina bye tusinza nga si byebiri nga tubisinza n'obisinza nga tetumanya nti tubisinza abaleero tugenda ku kanzoke mukyala Kabito ne mwami Sewankambo ne mukadde nsembyeyo musumba tulina bye tusinza leero ebitali nsiriba naye nga tetumanyi na kumanya nti ebyo bifaananyi ng'era Joshua abakubeerawo mu mulembe guno yaligambye mu bisuula ebyo mujjeyo bukatonda obwo mukyala Kabito essebo weebiri waliwo ebiragalalagala ng'oli bw'aba akikozesa kimunyumira okusinga ekirala kyonna nga Katonda wotomuleetera musumba naye bye tusinza nyinza n'obutamanya nti ekyo kifaananyi olwolesoni gyetwayigako netulina emingi ebifaananyi nga obyalinga kuzijukizeeyo twalaba TV netulaba esente netulaba okukola netulaba emizannyo fantasy netulaba amaka oba family baganda baffe netulaba culture netulaba ekifo kyolina amayumba media netulaba ffe bennyini tulina we twegulumiza netulaba abaana baffe n'oli n'abanga gwasinga okussaamu ekitiibwa n'ebirala byali bingi nnyo ssebo naye ate twalaba nti ekintu kyonna kyonna ky'osukkulumya ku Katonda ekyo kiba kifaananyi ky'olowooza nti kino kisobola okubaawo n'amaanyi ng'ate ogeesigamya ku Katonda ekyo kiyitibwa kifaananyi. Tweyanziza nnyo tulaba nti bwe kuba ku mulembe gwa Joshua mwalimu ebifaananyi ate kuno omulembe gwaffe kikoze eki kisusse kuba n'ekintu ekirungi nga kikoleddwa mu bulungi era sitaani akikozesa ne kifuuka ekifaananyi social media tugeze twali gikozeseza okubuulira enjiri naye sitaani naye agikozesa n'efuuka ekifaananyi nga bwe kakutanda n'ozuuka ku makya n'osooka kukebera ku ssimu oyinza okumala essaawa namba nga tonnaba na kusaba naye ng'ate ogikebera mu motive ya bintu birungi kulaba gurupu za church bataddeyo ki ssaawa namba ng'oli okwo ne weerabira n'okusooka okwogerani ne Mukama ne weesanga nga ekintu ekibadde ekirungi nakyo kifuuse ekifaananyi. Ate ssebo olw'ekyandiikibwa ekigamba nti zisanze abatuula ku nsi ase gye muli nga mukambwe kubanga akaseera katono ekintu kye twerabirira ddala ke kaseera kano ke tulimu tuli mu kaseera akatabangawo nga sitaani akategeera akakozesa bulungi ng'ekyonoka bwagambye nti atuula ku bwongo nolwekyo Yesu abakubeerawo leero nakyalako mu maka gaffe bingi byandirese tusudde. Tweyanziza olw'15 yagambye nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama ye ng'omukulembeze akimanyi nti abantu bano waliyo choice tasobola kubakaka kuweereza Mukama naye agambye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Lwaki kyansonga ng'omukulembeze ono okubanga ataddewo ekyokulabirako ekirimu Katonda nga ye asazeewo nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Njagala mwami Sewankambo ne mukyala Kabito lwaki kyansonga ng'omukulembeze bw'oba oli mukulembeze n'oteekawo ekyokulabirako
ekiri godly eky'omwoyo eri abo b'okulembera. Kyala Kabiito ne Mwamisi Wankamba. Nti ng'omukulembeze kya nsonga okuba nga nkulembeza Katonda. Benkulembera bano ne bwe mba sinnayogera ku Katonda gye bali. Bwe baba bandabye nga ndimu ebya Katonda ngenda okuba mutegeezaako nga kikakasa bukakasa ngeri gye mbadde mbakulemberamu. So bwe mba nga nze nnimu ensigo ya Katonda omukulembeze kyanguyira benkulembera nabo okutegeera Katonda ono. Kyo kimu Mwamisi Wankamba. Nnyo ssebo, gwe ng'omukulembeze oli kyakulabirako era gwatusetinga pace eri abantu abo b'okulembera. Kyansonga nnyo okulaga ekifaananyi ky'obwakatonda kubanga nga Musumba bwe yatugambye nti abantu abasinga tuyigira nnyo ku examples, tuyigira nnyo ku stories. Olugero lwo gwe ng'omuntu lusobola okuyimusa Katonda, basobola okumuyigako. Nayogeddeko ku nkuza y'omwana nti singa gwe gwatya, gwe gwassaamu ekitiibwa, olina naawe gw'ossaamu ekitiibwa, kimukakatako naye okukola ki? Okumugoberera n'okumussaamu ekitiibwa. Nti naffe wano tulina okuba ekyokulabirako ekyo, tulina okumalirira mu mitima gyaffe okugamba nti tugenda kugoberera Katonda, tugenda kumuweereza kama mbaya ni mbaya. Okay, kasooke mukadde Musumba agenzirako. Sebo obulokozi bwa Ssekinnoomu. Yoswa twamuzudde mu bbaluwa ze zonna z'awandiise nga yategeera Katonda. Namuwa ekifo ekisooka mu bulamu bwe. Era bw'addayo emabega yonna n'atunuulira omusajja Nuuwa yakola omulimu gwe ye neki n'ennyumba ye. Era neewuunyiza nnyo bwe natunuulidde kubanga bwe tusoma ekitabo kino ekya Yoswa kyatuwadde ng'abaana ba Yoswa nabo twalabyemu ababadde okumpi ennyo n'ani ne Katonda. Muwala we gwe bayita Akusa, Fenekansi gwe yakola ki? Gwe yawosa. Yawa Fenekansi amaki? Amaanyi. Kitegeeza nti Yoswa abaana be yabayigiriza bulungi ebikwata ku ani? Katonda. Bw'agamba nti nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama ddala ekyo kye yali. Musumba, olwo bwe mmanya nti ndi mukulembeze, nsobola okudda wali ne kinkakatako ne ŋŋamba kanfube nnyo mbeera ekyokulabikako ekirungi oba ndeka Mukama n'akola omulimu gwe. Nsobola obikola byonna. Naye ekisooka kyakufuba kufuna nkolagana ne Katonda. Kubanga bw'eba entuufu nga ntereevu, enjigiriza okwogerwa n'obuntu bulamu, oba waliwo abawulira abatewali, oba bangi oba batono, oba bakitiibwa oba si bakitiibwa. Enkolagana ne Katonda enjigiriza number 1. Enkolagana ne Katonda enjigiriza nti bino tebikolwa oba ndi mukulembeze oba siri, naye enjigiriza nti bino tebikolwa bino omulala ng'alaba. Enjigiriza enkolagana ne Katonda empa amaanyi. Lwaki? Mubeere mu nze nange mumu nja kubala ebibala bingi. Kakati ebyo nga munaze okubyogera still ate eri ebyokulabirako byonna mu Bayibuli ebyomuntu okugamba nti kino siyinza kukikola ng'omukulembeze abanandaba, siyinza kukyogera ng'omukulembeze sisobola kyogera. Omusajja wa booda anvumye nemuddiza ebigambo ebitagambika. Nvuga mu motoka tuli mu jamu ng'omukulembeze. nze mukulembeze. Waliwo obuzaaliranwa kyebuŋŋamba nange okumuddamu awo nga kiri kumpi ate nga kituukirawo bulungi. Omuwe ebibye. Naye obukulembeze n'omugamba Mukama akusaasire. Kaleerwe tuwaganya omusajja anyigiriza wa takisi
nengenda nyigawo ekimotoka kyange kikola nemunyigawo nemunyigiriza bwemala okunyigiriza kwaitina kyabayo meri mudisa naga nti musumba okana kumwenyereketa akatepi kyajja eyo Daniel yo yagambira n'agamba nti Daniel n'asalawo obuteeyonoonesa emmere ya Kabaka. He decided purposely. Ani omulala? Yobu. 3 olusooka. Obutatunuulira n'amaaso agalookalooka. Obutatunuulira bawala n'amaaso agakola ki. Ebyo purpose ebyo tugamba kino tekituukira ku level ya. Ebibiri ebyo bituyamba mu kulembeza. Tweyanziza nnyo nti nga bwe tugambye nti abakulembeze tulina influence eri abo betukulembera era buli omu mukulembeze oba tolina position yonna mu bya politics bya ddiini buli omu mukulembeze mulina abantu bo influencinga directly or indirectly naye nga bwe tulabye nti Mukama yasobola otulungamya ne tusobola okuba n'ebyokulabirako ebirungi eri bannaffe naye Tuesday yatugambye eddembe okuweereza Joshua Sula 24 kuva ku 16 paka ku 18 twagala tulabe nga Joshua Mazobi bagamba baana ba Isirayiri baddamu batya nga Mazobi bagamba byonna abantu baddamu ne bagamba nti kikafuuwe ffe okuleka Mukama okuweereza bakatonda abalala kubanga Mukama Katonda waffe oye tulinyisa ffe ne bajjajjaffe okutujja mu nsi y'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu era ye yakola obubonero buli obunene mu maaso gaffe n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu ne mawanga gonna ge twayitangamu wakati Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe Abamooli abali mu nsi era naffe kyetunaavanga tuweereza Mukama kubanga ye Katonda waffe. Bawo tuba tugamu tutya. Hallelujah. Tugamba tutya olugamba. Hallelujah. Basazeewo bagenda kukola ki? Kuweereza. Nga Yoshua Mukama waabwe. Era bamuyise our God. Kati bw'oba Yoshua naawe okona mu stamp n'ogamba niina mwebale kusalawo bulungi. Naye nga tulabe 19 paka 21 ate Yoshua addamu atya. Yoshua n'agamba abantu nti temuyinza kuweereza Mukama kubanga ye Katonda ow'obujja taasonyiwenga kwonoona kwammwe newankubadde ebibi byammwe obanga munaalekanga Mukama ne muweereza bakatonda abajja n'alyoka akyuka n'abakola obubi n'abazikiriza ng'amaze okubakola obulungi ne bagamba Yoshua nti nedda nga wano tulabanga ate Yoshua atiisatiisa obutiisatiisa abantu basazeewo nti bagenda kuweereza Mukama ate abagamba Mukama kati temusobola kuweereza Mukama wa bujja alinga abamalamu bumaze amaanyi mukyala Kabitu lwaki abaddamu bw'atyo nti Joshua ono tumulabye byomu ku bannamukisa abatonotono nga mu lugendo luno okuva e Misiri baalulimu ate abadde mu position ey'obukulembeze kuba Musa bwe yali akulembera Yoshua yamubeera ku lusegere n'alaba abaana ba Isirayiri bano bwe bajjanga beetema era tujja kukola bwe tuti ne batabituukiriza ne ku ssaawa zino yakayogerayo kimu bibiri bannaye muleete Katonda obwo bwe mulina teri aseguka kati okusinziira ku experience ye ng'omukulembeze kyava addamu wano ng'alinga ali rude naye nga kyayogera ge mazima abalaba abantu bano bye boogera bukuusa tebasobola bituukiriza. Ngamise wankambo ekyo kimu tuyenze nnyo Kabitu olaba nga abantu bano boogera naye nga ebintu bigambo biri kuno ku mimwa nga bagamba nti tunaamuweereza nga bwe baze babiyogera nti Mukama Katonda byatugambye byonna tunaabiweereza tunaamuweereza naye ng'emitima gyabwe giri wala naye
ng'emitima gyabwe gikyalina ebyo bye byekutteko. Oli ku Katonda naye ate eri munda oli mugamba ebya Katonda binaalema nja kuyitako wano. Binaba tetatuukirize bw'anaakwata wano we wanaagaana nga nange nafubyeko dda wano ntulyoke tusisinkane wali nga tuwangudde. Kwegamba abalaze nti temusobola kuweereza Katonda ne muweereza ne bakatonda abalala, kubanga Katonda ono wa bujja. Yakoze byonna, yatuyisiza byonna, naye ogenda okwesanga ng'olina gye weekubidde. Why? Nja kuyitirako ne wano. Musomba ndi wuwo. Lwaki abaddamu bw'atyo? Mulesoni bawadde ensonga ssatu. Esooka, the decision to serve God is a serious one. According to Joshua, abantu bano tabalabanga bali serious. Bali serious. Ne Katonda yalaba ekintu kyekimu mu ky'amateeka 5:29. Bwe bagamba Musa nti ssebo genda omugamba aleme kwogera naffe. Asigala ayogere naawe. Ayogere naawe naye byonna byagambye birungi era tujja kubikola. Tugenda kukola. Mukama n'agamba Musa nti kale genda obagambe nti boogedde bulungi naye maama singanga Katonda naye nga bamanyi tebali serious. Okuweereza Katonda is a serious matter. Enoonya enkolagana ne Katonda waabwe okusinziira ku byabikulidde. Namba 2, lesson byagambye nti decision of the Israelites to serve God must be their own decision. Yaabwe so si abakulembeze nga Yoswa ogibakakaatirago. Akati newankubadde boogera nti ffe tunaweereza naye nga teriyo n'omu asituse kuleetayo kabbo, teriyo n'omu asituse kuggyayo kateraafi, seriba tabalabanga bali siriya. Ekyokusatu yagambye nti omwana w'omuntu talina maanyi kugaweereza Katonda omutukuvu. Anaaweereza asooka kwewonga eri Katonda. Mazima. Eyeewonga eri Katonda buno abugjayo naye musirise nabwo. Eyeewonga eri Katonda amuteera. Zisagala kwefuula mutukuvu omutuukirivu nnyo, naye emyaka gye maze mu kkanisa ginzikiriza okwogera tusirika nabyo. Tusirika nabyo bekutti, tusirikira ddala naye nga tebituyamba ate tebitufuula baweereza bali serious. Ne weefulukuta mu birala toyinza kunywa ku kikompe kya Katonda n'onywa ne ku kikompe ky'abalubaali mu ssaawa never. Dennis bwe yabadde nga annyonnyola yagambye nti Yoswa atandise okunnyonnyola okuva ku kitabo kyakuva eky'Abaleevi eky'amateeka n'atuuka ne ku kiki. Kati musajja ono abantu banno bwe bagamba nti nedda tabamalamu mu mazimaanyi naye abategeera buki. Bwe badde baweereza Musa obweyamo bwonna badde beeyama bonna nga tewali bwali butuukiriziddwako. N'olw'ensonga eyo Yoswa ng'awulira omutawaana ogukikola ki ogukirimu. Ng'abantu ba Katonda olwaleero naffe tuteekwa okukitegeera. Obulokozi bwo tobwesigamya ku mulala. Kituufu ekyo. Buyimirire ku ggwe kuteesa nga ggwe kuteesa. Katonda ggwe omutegeera nga bw'akola ki nga bw'ali. Tweyanziza katugende ku akabi ak'okusinza ebifaananyi. Twagala tulabe Joshua 2:4 kuva ku 2:2 paka 2:4. Twagala tulabe lwaki apiirwa eno agiddamu omulundi omulala. Mbadde nsaba. Yeseba. Tusomeko mu bikola y'abatume tulabe ku apiiru Pawulo gye yakola ne ansa oba bwe kibeera alright. Yeseba.
tuke tusome ansa yaabwe neeri kola yatume sura 19 kole 18 paka 19 twagala kugeraageranya abana abali mu Efeso ne bana aba Yoswa baawukana batya. Era bangi ku bo abakkiriza ne bajja ne batuula. Abakkiriza abo bakkiriza njiri ya Pawulo effort gye yakuba n'akola apiiro. Era bangi ku bo abakkiriza ne bajja ne batuula ne bategeeza ebikolwa byabwe. Era bangi ku bo abaakolanga ebyobufumu ne bakuŋŋaanya ebitabo byabwe ne babyokera mu maaso gaabwe bonna ne babala omuwendo gwabyo ne balaba ebitundu ebya ffeeza 500. Bwekityo ekigambo kya Mukama waffe ne kyeyongeranga mu maanyi ne kiwangula. Era ndiwo gwo baleese bano tuli mu comparinga. Bali yakoze apiiro ogusooka baleeta bufaananyi naye tetulina we tulabye nti baabireeta n'addamu ogwokubiri nti Katonda buno mukole ki mu bujjeewo era tetulina we tulaba we baabuleetera. Kati ate bano Abeefeso baawukana batya ne bano abali mu mulembe gwa Joshua? Okukkiriza kugenderako ebikolwa ebiraga nti Mukama kati yatudde ku ntebe yatudde. Yes. Tuyanza musema tulaba nti bano bo bajjayo ebitabo bye baali bakozesa magic okukakasa nti bakkiriza nga bwe twayize muweerezenga Mukama. Okuweereza Mukama kiri ntaano naye ekiraga nti Mukama ono tugenda tumuweereza ye service kino okubanga kiri practical tuteeka mu nkola. Kati bano ku bikuliro 3 agamba balina omukisa abo abasoma ne bawulira ne bakola bateeka mu nkola. Bali tebateeka mu nkola naye abali mu Efeso bo baakola ki? Baateeka mu nkola. Naye era kyo twagala kumaliza na kibuuzo ekyo, lwaki obuntu buno bakyabusigaza? Kiki ekibuuzo ekyo kikyatutawaanya mukyala Kabiito? Omusajja azzeemu apiira ey'okubiri naye era bakyabulina. Lwaki? Watugambye tusome 24. 22 paka 22. Yes. Yesu n'agamba abantu nti muli bajulirwa bammwe mwekka nga munoze Mukama okumuweerezanga. Ne boogera nti tuli bajulirwa. Kale kankani mujjeewo bakatonda abajja abali mu mmwe mukyuse emitima gyammwe eri Mukama Katonda wa Isirayiri. Ne bagamba Yoswa nti Mukama Katonda waffe tunaamuweerezanga n'eddoboozi lye tunaaliwuliranga. Bw'atyo Yoswa n'alagaana endagaano n'abantu ku lunaku olwo n'abateekera etteeka n'ekiragiro mu Sekemu. Mukyala Kabiito, ndowooza lwaki balemereddwa okubujjayo? Ono Joshua gw'abannyonnyodde kuva mu lubereberye paka we batuuse kati tebannamutegeera. Oba olusi tulaba ensobi z'abalala abajjajjaffe byababaako kubanga baakola bwe bati, ffe tetulinga bwe tutyo. Naye nga kyonna kiri mu kintu kimu, abakulembedde abakukusizza ali nabo tebannamutegeera. Okay. Mwami Ssewankambo, nyongera okuddayo ku nsonga zino 3 nsumba ze yatulaze nga nzira ku yokusatu. Mu maanyi gaffe kizibu nnyo okuweereza Mukama. Mu maanyi gaffe kizibu nnyo okusarendering oba okuwaayo ebintu bino. Naye atulaga kinti twetaaga okuba n'enkolagana ennungi wakati waffe ne Katonda. Bwe tuba n'enkolagana ennungi wakati waffe ne Katonda kitwanguyira okusobola okujjayo bino ne tubirekera Mukama. Nti mu maanyi gaffe tekisoboka, naye bwe tuba nga tuli mu Mukama nga tubikolera mu Mukama atusobozesa ne tusobola okubita ne tusobola okubiwaayo n'alyoka atuwanguzisa. Tuyanza olwokuba tusigazaayo mukadde eddakiika ziri 3 twagala tumalize n'amawulire amalungi kubanga we tubadde tuli mu nnaku nti Katonda baganya okukola ki? Obujjayo. Naye essula eno weekomera tulaba tugenda kutumaliza n'entaana 3 eya Joshua, Eliyeza kabona asinga obukulu n'okuziika amagumba ga Yusufu.
tulaba nti amawulire amalungi kati balina ekijja we baziika balandi road balina ettaka tulaba nti kati tebakyasobola kudda eno kudda eri balina we babeera era kye tulaba nga Pawulo yawandiika mu Timoseewo ekyokubiri essula ey'okuna nti nwanyi okulwana okulungi okukkiriza nkukuume Joshua ekyo yakyogera naye ngaffe abali wano ku pana eno okusinziira bwe tusomye ku Joshua ono ngenda tandika ne mukadde kiki kyolaba ekyali ekyenkizo mu bulamu bwa Joshua ekimuleetedde okumaliriza ng'okulwana kuno alwanya okulwana okulungi mukadde ekisooka kwagala Mukama Katonda we amen ekyokubiri kuyiga kigambo kya Katonda buli kaseera ekyokusatu kusaba n'ekyokuna kwe kumanya nti ye yatondebwa Katonda era byonna byakola ateekwa bikolera wansi waani wa Katonda. Nze ndabye Yoswa ono nga ye muntu ayayana yani okuyayana okuyigirizibwa n'okwongera okumanya okutegeera Katonda. Buli kiseera twalaba emabega eri nti mu biseera bya Musa nga ye abeera mu yeekaalu Katonda bajja okusinkana Musa nga naye abeerawo kwegamba ye muntu ayagadde okubeera mu maaso ga Katonda mu presence ye ng'afuba okwagala okumwongera okumuyigako kibeere naffe gye tuli nti Mukama ono twetaaga okwongera okuyaayana okumuyigako okumwagala okumusemberera naye atwebikkulire mu ngeri ez'enjawulo nti ye yasalawo okwesiga Katonda n'okumulonda okuviira ddala eri gye yatandikira obukulembeze bwe nga Musa akyaliwo era n'eno gye buggweredde nga musajja mukadde akaddiye aga nti naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Nsomba eriyo obutonotono bwenyinza okutunulira mu bulamu bwange naye nga nti ako sikyakakola kibe kyawo navaawo naye butonotono si bungi naye ekintu kyensibiddeko olukoba nsibidde ku musaayi gw'omwana wa Katonda gwewaayo bulamu bwange oba kuweereza ebiganye nembikkiriza naye olwokuba nga neekutte ku musaayi tebijja kuŋŋaana kugenda mu bwakabaka oba bukulembeze ngalangatanye mbyonoonye koze ntya nja kwenenya naye nja kweripa ku musaayi gwewaayo kubanga ekimanya nti sisobola ekisa ekyo kwe neekutte omusalaba egulobooza. Katwebaze Mukama Katonda tukwebaza olw'enteekateeka y'obulokozi gye watuteerawo olw'okuba ng'otulokola olw'ekisa kyo singa tekyali kisa tetwalilokoleddwa. Tukwebaza olw'ebyokuyiga bye tuyize ku Joshua ono Mukama Katonda tusaba tuleme kubyogerako obwogezi naye tubitegeere bibeere mu mutima gwaffe mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.